naye bapatriot tetulina okukola bano muli bange fango di family ndi fango di mother kati mbadde sowa kuva wano gati babawelekere mpaka kubatiisa Mama webale, thank you very much, Commander. Naye bapatriot tetulina okukola. Bano muli bange fango di family ndi fango di mother kati mbadde sowa kuva wano. Era. Enduulu okucacyanca wamu n'okusagambiza mukwano gwange bye bijjudde abawagizi ba Fangon Forest ate era mukadde ke kamu n'abagazi b'omuyimbi amanyiddwa nga Patrick Mulwano bamuyite Alien Skin. Ekiro kino kyennyini wendicodingidde story eno ziri ssaawa 4:40 nga wakayita essaawa emu yokka. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin ajje ateebwe okuva mu Ekkomera oba okuva ku poliisi. Ojja kujjukira nti omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano abadde we buwungeredde ng'akakasiza okukwatibwa kwa mwana mulenzi Patrick Mulwano Alien Skin era ng'abadde agamba nti emisango egiwererako ddala gibadde gya kumuggulwako wamu ne banne abafangon babadde akwatiddwa nabo. Wabula ojja kujjukira nti omukyala Commissioner Helen Seku abadde ne Alien Skin emisana galeero kugimu ku mikolo egya NRM egya patriotism era nga Alien Skin abadde yayitiddwa okubeerako engeri gyakwatamuko abavubuka n'okubaagazisa eggwanga. Kati omukyalo ono gw'olaba ayambadde awo uniform ye ya patriotism oluwulidde ebyo n'agenda butereevu ku Ekkomera oba we babadde basibidde Alien Skin era n'atowa order kipayopayo nga Alien Skin ali buweeru. Ojja kujjukira nti egimu ku misango egibadde giteereddwa ku Alien Skin mwe mubadde omusango gw'okubeera nti avugisa kimama okuvuga nga tebalina driving license ne banne abafangoni bwe bavuga ate era mukadde ke kamu n'okubeera nga emmotoka ezimu ze babadde bavuga tekuli number plate. In fact n'ogumu ku misango egibadde gimusomeddwa Alien Skin nga gisomebwa omukyalo oyo omwogezi wa poliisi mwe mubadde omusango gw'okukuba omusirikale. Kati nabwe ekityo bangi ababadde bawulidde nti Alien Skin akwatiddwa olunaku olwali nga nakisomeza mu Machi omwaka 2026 teri abadde asuubira kubeera nti mwana mulenzi ono abadde wakufuluma Ekkomera olunaku olwaleero nga bangi babadde bagamba nti kati ke bamukutte olunaku olwokutaano ensonga zandibanga zijulidde Mande aleetebwe mu kooti ate atandika okuba nga awere nemba n'emisango egibadde gyogeddwako poliisi wamu n'abafanguuni nga Pastor Bugembe Bujingo w'abayita mu line efaananako bwetyo. Wabula mukwano gwange tewayise ebbanga ddene nga Commissioner Helen Seku agambye nti abaana bano kabayimbulwe. Kati nno kyenkoze ku vidiyo eno mukwano gwange kwegera maaso era okuba nga nkufunirako ezimu ku reactions z'Abannayuganda bwe bareactinze akawungezi k'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okumanya nti mwana mulenzi Patrick Mulwano Alien Skin abadde akwatiddwa n'embeera gye bataddewoko awo mukwano gwange.
ajja kubanga ntandika ne Kundo Ronald agambe nti this guy loves commotion nti bannange ono gayayagala kavuyo. Ono bamuyita Isaac Abaho agamba the boys were taken to Natete police station. Abadde ayogera wali mukadde we babadde babakwatidde. Omanyi babakwatidde wankulukuku awo abasajja ba red top oba aba military. In fact eyo video mbadde nkitaddeko ku YouTube channel eyagaliwo. Osobola okubanga okeberako ebadde eriko tayito nti Alien Skin bamukutte. Abasajja enkwata gye babadde bakuttemu Alien Skin wamu n'abafangono ebadde etiisiza ddala. Ng'oyinza okugamba nti abasajja ku luno kati tebawona olw'ensonga abasajja babasazeeko n'emmotoka zennyini ne bazikwata awe wankulukuku ne babeetooloola bwe bati nga abagayi bali wansi. So embeera ebadde etiisiza ddala ng'oyinza okugamba nti ku luno embeera yandibange gayigayi. Ono bamuyita Ahebwa Abel agamba did they cause any chaos? Abadde abuuza we bakwatidde Alien Skin nti naye ddala ababadde balina akavuyo ke bakoze at the time of their arrest. Then ono bamuyita Sir Lyric, those are all diversions aiming at removing the attention of Ugandan bannange. Omwana alina ekigambo kyakompodde waawe siina gakikompola bagambe nti nze nkikompodde. Then obanga ovudde awo no bamuyita Nnyonyozi agambye nti where abadde abuuza the time of arrest ya Alien Skin nti we babadde bamukwatidde. Ano bamuyita Wase Angel n'agamba I thought he's untouchable. Wase bwawulidde nti Alien Skin babadde bamukutte atulise butulisi n'aseka n'agamba nti se bulijjo mmanyi nti oyo musajja w'amaanyi nnyo tebamukwatako. Ono bamuyita NT Veros n'agamba ennaku 4 ziweddeyo. Veros bw'atyo bw'ayogedde mukadde we babadde bakwatidde Alien Skin. Ono bamuyita Ongula Proscovia agamba does it look at you like we care? Abadde agamba nti kati kebamukuta Alien Skin mulowooza nti ffe byo bitukwatako, mulowooza nti tufaayo nnyo ate tayombye buyombi. Ono bamuyita Sime agambe nti eno diversion ye tabikkiriza ebyokubeera nti Alien Skin abadde akwatiddwa. Agambye nti temutuleetako diversion zammwe wano. Ono bamuyita Mobongon agambye era kagweremu ddala. Ye abadde agamba nti kebakutta omukulu yasabirira kagwemu. Esaala yenno erabika tekutteeyo. Ono bamuyita RK agambye kabadi naawe. In fact bangi abalabye the arrest of Alien Skin naddala abali ku opposing side oba side emu opposing n'okubeera nti tekwatagana nafangono wamu nankola zaayo. Abamu obwedda bintu babiyita bya lusaagiriro. Naye at least nsobodde okuba nga nkulagako videos ez'enjawulo mukwano gwange n'okubeera nga nze atakinze ku video eno n'eri ewedde nti omusajja babadde bamutadde dda in the coolers. Yes, ano bamuyita Frank Byarwanga bw'alabye nga Alien Skin bamukutte agambe yaman kugamba awulidde obulamu nga buli aide best. N'atandikirawo kubanga akyakyankya bukyakyankya. Masanyalaze agambe nti I watched it face to face. Masanyalaze abadde akakasa bukakasa nti ensonga azirabye ebyaddala. Akoze embeera eri gye bagamba nti abaaliwo olutalo baalulabako. Ono bamuyita Clinton akandwa naho agambe then ono bamuyita erinnya inenge Derek agamba nti we don't care. Ffe tetufaayo oba bamukutte oba tebamukutte ffe tobitugamba. Abaana nga babadde banyiivu nnyo olunaku olwaleero. No bamuyita Nicholas agambe Garcia, those are stunts to acquire our attention but no we kasasilo. Nicholas Kewoka nagamba totugamba Garcia totugamba Garcia ebyo just stunt eyo bagala just to seek attention. Ono atanyiize nnyo bamuyita Gift Official agambe ban the horror forest.
gift akabira kakukola ki? Why are you people negative? Bana mwe lwaki muyina ebigambo ebyo ebyagundi? Bamuyita Frank agambye he can't be arrested. Get your facts right. Do you remember when Namere beat up full figure? There are people who are untouchable in this country. Sebo Frank bwategedde nti alien skin bamukutte. Awakanye n'agamba tebasobola kumukwata mwe mulimba. Nagamba mujjukira Namere bwe bakubagana ne full figure. Nagamba nti waliwo abantu sebo abatakwatibwako mu nsi muno. Ono bamuyise Zimla agambye what were they doing in the first place? Ngabuuza kati kiki ddala kye babadde bakola okubanga batuuse ku ssa ery'okubanga babagombamu obwala. Ono agambye nti finally they come to their senses, now let them rot in jail. Ono yabadde ayagaliza alien ne banne bavundire mu kkomera. Bwe bubaka bw'ataddeko abadde mukambwe nnyo. Ono bamuyita Wahabu agambye waayo documentary gye bakwata. Wahabu atukoze atya? Ono bamuyita Craig Debbie agambye bakwate embwa ezo. Ono bamuyita Lodrick agambye I thought he was one of them. Mbubadde ndowooza y'omu ku bo. Bamuyita Lodrick still nagamba mpaabwa atali kaaba. Kisoro's finest DJ nagamba bino byensinga okwagala. Kati sebo osinga otya okwagala ekintu nga bakugambye nti omuntu bamusibye? Essanyu obeera olijjawa. Ono bamuyita Kyasimira agambye time. Ekitegeeza ndowooza ye abadde reflecting amu n'agamba nti kaba kadde budde. But at this time ndowooza simanyi obadde otegeeza kubanga gye bikidde saawa zigenza okuwera 5 ez'ekiro kya leero ennaku z'omwezi 27 Maachi 2026 nga mwana mulenzi Patrick Mulwana ali bweru wa kkomera. But nkugambye nti omukyala amanyiddwa nga Commissioner Helen Seku yayingiddewo okubanga atereeza ensonga. In fact omukyala oyo bw'obanga owuliriza bulungi agambye n'okugamba nti alien skin kati omanyi kye tugenda okukola? Nze kantambule nammwe paka ku fangono so that tewabaawo muntu n'omu addamu kubanga abanyeenya yadde okubanga abagombamu obwala. Kati omulala ajja kwebuuza nti kati emisango egibadde gikwasizza abafanguuni gyo kati kiwedde kitya? Olw'ensonga bo kati ekkomera balibuuse. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe
aba Alson Painters UG aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.